Amaziga Northern Uganda ebuutikidde omusaayi okutemaatema abantu kuzzeemu mu bitundu bya Northern Uganda ekireeseewo abantu beeyo okwebuuza nti kiki ekigenda mu maaso ani aleetedde okutandika okutemaatema abanothana beebuuza nti luli babadde n'emirembe gyabwe nga tebalina balaalo babatawaanyiza ttaka lyabwe okuva lwe balumbibwa abalaalo ne bajja mu bitundu byabwe bwe bagezaako okwekubira enduulu nti tukooye abalaalo banoonye gye badda bave ku ttaka eryaffe abanothana bali mu kaaba maziga bagamba nti balumbibwa ebibinja by'abantu ekiro ne bajja ne batemaatema abatuuze b'omu Northern Uganda bano bagamba nti embeera eyo yaakatandika okubeerawo nga luli tebaddeewo era balina okuteebereza nti abantu abo be bagobye ku ttaka lyabwe abalaalo be batandise ate okubeefuulira batandika okubatemaatema ebikolobero bino bikolebwa nti bajja ewaka ne basanga omuntu ne famire ye nga batudde oba bafumba kyaggulo oba balina emboozi gye balimu nga banyumya ewaka ne babagwako ekiyiifuyiifu ne batandika okubatemaatema kyekireetedde abantu bano okutandika okusattira nga beebuuza nti ffe ani agenda otudduukirira gavumenti gye twandisabye etudduukirire etuyambe yennyini yawagira abalaalo nti bagende mu maaso n'okusenga ku ttaka lyaffe bwe twekubira enduulu mwami Museveni abantu abo yabagamba nti balina obuyinza obubeera ku ttaka singa oli abanga akkiriza nti ettaka eryo alisibyeko fensi ng'asobola okulundira ente ze ku ttaka erirye n'atazireka kutaayaya kugenda mu ttaka ly'abantu balala kyebeebuuza nti ate ettaka eryo ly'abasibyeko aba yalifuna atya nga ffe tetubamanyi bajja buzzi ne beesenza ne bafuna ebitundu ekintu ekyo kireeseewo okusattira mu Northern Uganda beebuuza nti abalaalo balina kigendererwa ki okutandika okutemaatema abantu baayo abatuuze kakati embeera eno etaddewo obunkenke bungi naye nga abanothana kye balina okukola si kusiriikirira balaalo kubanga bagamba atakulekera naawe tomulekera kasita batandise enkola ey'okubatemaatema kitegeeza muba mulina kwerwanako nga mmwe nammwe ne musobola okweŋŋanga embeera eno abantu bano mubagobere ddala mu kitundu kyammwe kubanga bwe mubadde nga temubayina obutemu tebubaddeeyo kasita batandise okwesenza mu bitundu byammwe obutemu kwe kutandika abanyarwanda we babeera lyeryo ettemu eribeerawo abanyarwanda mwabalabye senga terubadde lwa kigambo kya Katonda mbadde nja byogerako mwalabye abanyarwanda bwe baatudde mbadde nzijjako eddoboozi ate nenzijjako hotspot mwalabye bwe bakuŋŋaanye mu gurupu yaabwe ey'omu bano oba akabano nga bwe mwabalabye abo ye pulobulemu ya Uganda nga bwe mwabalabye mu baprofayiringe bonna nga bwe mwabalabye abo be bakulira ettemu lya mobile money be bakulira ettemu ly'ettaka be bakulira ettemu lyonna obutemu bwonna obugenda mu maaso mu ggwanga be bakulira obubbi bw'obutayimbwa be bakulira obubbi obw'amasasi buli fujjo lyonna eriri mu Uganda abo abantu be mwalabye abakuŋŋaana okumanya bateeseza Uganda bubi njagala nammwe mukoleyo mugambe nti wiiki ejja abaganda ffenna tusisinkane mu bimuli mu Bulange mulabe oba tebuukye ku Lwokutaano nga waliwo emmamba njagalayo abaganda nammwe muteekewo ekintu mugambe nti abaganda ffenna tusisinkane mu Lubiri bwe butaakye ku makya ng'olubiri lwonna lwetooloddwa emmamba nve ku intaneti lwaki bo bakuŋŋaana mwe ne mutakuŋŋaana nkugambye mugambe okumanya abo be bamenyi b'amateeka namba buli gwe mwalabyawo naye kyannumya okuba nga batendereza Buganda okubasembeza batendereza nnyo Ssaabasajja Kabaka ne Buganda okubasembeza okubawa omubano simanyi yaani atuula butereevu mu lukiiko lwa Buganda nga mwagala okukakasa ekigambo kyenjogera abaganda mukuŋŋaane mugambe nti nno ng'ennaku z'omwezi mugambe nti ku Lwokutaano olujja nammwe mukuŋŋaana mu Lubiri mulabe bwe butaakere ku makya ng'olubiri lwonna lwetooloddwa mmamba bwe kitabaawo nve ku intaneti ndabayo abantu abatambuza obugundi mbunaffe simanyi ku boxing day simanyi tugwere ebusaabala simanyi tugende tulage pulezidenti waffe simanyi okwagala mmwe tetuli mu ebyo tuli mu kununula ggwanga
ebyokuyimba tebina kye bituyamba kati tuli mu kununula ggwanga ekintu ekitambula e Uganda kujjako gavumenti eno tekyala Honorable Serukenya akyogedde bulungi n'agamba abakulembeze baffe abanuupu mutukkirize mutugobe mu parliament tuviiremu ddala tugende mu constituency tukunga abantu awo we tuli naye ne bwemunaaba muganye mujja kuggwawo n'ennyumba zammwe Uganda ejja kununulwa awo leka nsimbe wakati kuba nyina ebintu bingi nnyo tesagala kubeera nnyo political leero olwaleero mbatereddeyo ntaddeyo ekyawandiikibwa ekiri mu kitabo kya Yokaana essula mmeka 19 olunyiriri lwa 3 siweewo Bayibuli egamba nkitaddeyo neŋŋamba nti kiwedde he said that it is finished muganda wange sizzeeyo kubako kintu kyenkola ng'amasimu galinga amasimu pasita kiki ekiwedde pasita kyogere pasita ddamu ekintu ekyo pasita kitutangaaze mark my words akantu ako katereke mu quotation word okatereke it is finished kiwedde naye kambabuulire Yesu we yakyogerera process yonna eyaliwo okutuuka awo bano abalabe be bano be baali bamukuba ne bamujooga ne bakola batya ne bamuzeeno ne bamuzeeri ne bamukola batya ne bamuwanika ku musaalaba ne bakola batya wakati mu bunafu Bayibuli egamba bw'amala okukyogera Bayibuli egamba bw'amala okukyogera mbuno omugumya tereka ekigambo ekyo kubanga era ne bwe munansokola sijja kibabuulira naye kye mbagambye nti kiwedde mugenda kisanga mu katabo akagamba WATUUSIZZA mbabuulire ekyo kitegeeza kye mbabuulira kiwedde kati muwulire leka nsooke muleme kuddeeyo kulannama wulira ate ekintu ekyo mukiteeke mu black and white mukitereke mujja kimbuuza olunaku olumu nkibaddiremu kubanga eyo chapter ako katabo kalamba oba chapter namba nga njogera ku ekyo kiwedde wulira Yesu bwe yayogera nti kiwedde bali we baakoma tebaddayo mumukolako fujjo lyonna Bayibuli egamba bw'amala okukyogera ate n'ata omwoyo gwe n'afa baamala kumuwa bikaawa baamala mumuwa mwenge genda osomewo kasita baamujooga to the bone marrow ekyali kisembayo Yesu n'agamba nti kiwedde kiki ekyali kiwedde ekyabwe kyali kiwedde ng'ekisigadde kya Yesu okufa kwe ye we yali atandikira bo we baali bakoma ye we yatandikira amaanyi ge gaali mu kufa amaanyi ga Yesu tegali mu bulamu era senga teyafa n'olwaliro senga tukyamulinza afe tubeeko kye twekolera amaanyi ga Yesu gaali mu kufa bwe yalaba nga okufa kumusemberedde nga kutuuse n'agamba yes kino bulijjo kye nninda ejjoogo ly'abali ne liggwa n'agamba nti kiwedde banna Uganda senga mbabuulira mark my words kiwedde naye awo yagambira nti kiwedde kwali kufa kwali kuziika n'okuzuukira kati mbabuulira mwesibe enkoba tunywere mwesibe enkoba munywere mwesibe enkoba munywere I repeat ate mbabuulire pasita niyo agenda okufa ate ani ayogedde ku kufa
Yesu ye yafa. Yesu ye yafa. Kitegeeza process gye tuyingiddemu. Bannange, jo professor yabaddewo wano ne mutangamba. Omanyi saagala nnyo okusoma comment zikujja ku kiwazo okukola. Si buti kye yabaddewo wano professor mulamba ali mu kiraasi. Oba yabadde azze kulaba bwensomesa bannange oba nayise oba maxime kaze nafunye. Kale nende ebigezo nga bikomyewo. Gondi nga zikomyewo. Banna Uganda, mwesibe enkuba munywere wano we tuyingidde. Muddemu amaanyi, mugume omwoyo. Muve mu diversion eziri e Uganda. Twagala abantu baffe abaabula, twagala tugenda kujjako Museveni. Kuba n'ebyokwagala twabivuddemu, ebyo ebyokwagala okujjako Museveni. Kati kujjako Museveni. Kati gwe kola bwoti. Funa w'okawandika nti ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba wagamba kiwedde. Kati okimbuuze mu maaso awo we tulaga. Akatabo kajja kuba kafulumye. Buli omu ojja kafuna ku Amazon. Nkubuulidde. Mukama abawe omukisa bannayuganda mwebale kuyimirira. Mwebale okulwana. Ng'omanyi nti okuva lwe watandika ng'oli mulwanyi okyali mulwanyi tossa gaadi, yongera okulwana. Yongera okuzuukusa buli muntu akusemberedde. Eno essaawa si yakwebaka. Mama Uganda is bleeding. Muve mu byakye, musituke tununule eggwanga Uganda. Naye ekibadde kikutte obudde kibutadde. Yesu n'agamba nti kiwedde. Mbu pasito otugumya. Era n'okubagumya si kibi. N'okubagumya era nakyo si kibi. Bwe mba mbagumya. Naye waliyo abaagala okukkiriza bye mbagamba. Njabba wa ku simu zaabwe mubakubireko. Bababuulire. Bwe nabagamba ne bagaana bajja kukubuulira biki bye bayitamu leero. Bali byabwe nange ndi byange birala. Weewaawo bannayuganda siyinza kujja wano nga nzize nga nkotinga Bayibuli nga nnimba nga mbajubisa nze bukyanga nzija wano sibajubisangako. Okitegedde ky'oba omanya nti kiwedde. Ebisigadde waliwo olunaku lwengenda obibalambululira byonna. Sisobola bibabuulira kuba senga mbyogera wano mba nteguludde buli kimu kye muteze okuva mu mwaka gwa 2019 lwe mwazuukuka okutandika okwerwanirira. Nziramu olwaliro nfunye information okuva Mulago. Mukama ampadde ekisa anzigulidde enzigi okwogera n'abantu ab'enjawulo. Bennoonya ne njogera nabo oba abannoonya ne boogera nange. Mu sectors zonna buli w'osuubira okuba ng'oluggi lugumu Mukama yaluggulawo. Bayibuli egamba mu kitabo kya Isaaya. Mukama yagamba Isaaya, yagamba Yeremiya, Isaaya. Ndisumulula ebiwato by'abakabaka okuggulira wankaaki, okuggulirawo enzigi. Mukama asumuludde ebiwato by'abanene okunnoonya okwogera nange ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Waliwo ekibondo ky'abasumba abalimba abakyala
ogenda ne bakusaba omusimbi nga simanyi tozaalangako simanyi biki ne bakusabira ne bakugamba era nange mukama agenda kusumula kakati genda mu ddwaliro bakole ki bakukebere nkusabidde ogenda zaala omwana kati genda mu ddwaliro tukonfaamu wolololololo n'ogenda mu ddwaliro lye bayita simanyi mulago women specialized hospital what ne bakwata ne bakuteekamu amagi g'Abanyarwanda ne bakuteekamu amazzi g'Abanyarwanda nga bagamba mbu bagenda kukoza mu lubuto simanyi genda bakoze mu lubuto okomewo tukusabire biki ne bakwata ekintu ky'Abanyarwanda ne bakikuteekamu bwebbu ne bakugamba kati kyo gwe making sure nti olwalira ekintu leero ekintu okiwulidde ekintu omusajja nogenda n'omuzaalira akaana kalina omutwe musongovu akaana kali awo kalinga akasirikitu konna katambula kazungazunga anti butambula bwe buti bwonna buzungazunga bwonna omusajja munene bw'ati yenna mumpi omuzaalira olwana olusonjogo olukomeeri olwana luwanvu mmwe bw'oba omanyi nga bakooza mu nseke mbu bakooza mu nseke pasita yakusabira mbu n'otoola ekyamagero ky'omusajja agenda ku DNA oyo mwana si wa bbaawo mbu the year is ended ogundi olwaliro mmeka leero lumu January raba nno naye kwata omwana mu mutwale ku DNA ate gwe nawe musajja gwe mukazi wo teyayenda ekintu ky'okuteeka abatuusi mu mbuto z'Abannayuganda bakuliremu kiri mu hygiene ekyo nakingambye professional mulamba professional doctor ali mu specialized hospital women specialized hospital Mulago musajja gwe mukazi gwe nga yakuzaalira akaano okalaba kali awo kazungazunga kafaanana gashumba kali awo kazungazunga kalina twala akaana ku DNA mukazi wo tomugoba akaana mukawa obutwa ko kaveewo mwewonya Akanyarwanda nkubuulidde abasumba batandise balyako essente kituufu mukama agaba enzaalo kati golumala okufuna oluzaalo ng'obuulyako kubanga abantu ab'ebizibu kategole y'ebizibu babeera beemanyi beewa n'amasimu nze munayi nagenze wa pasita wire teyantaddeko emikono kayateseri lubuto pasita wire yagambe bugambe kigambo ti nagamba genda mu ddwaliro munayi kati olowooza olwaleero ekintu tekigize ekintu olowooza kigize ngenze okugenda okutestinga ng'ekintu tekiri gundi bbiri buno bubiri butegeeza ki nti ekintu kyeki kakati gwolagirira muno ne muno munaye gundi ate oliye olaba ne gundi naye agize ekintu naye ate olwonze nga naawe odduke wa pasita ng'akuteekako emikono nga akulagira balina connections nga ye akubira dokita nga dokita akwata ekintu ky'Omunyarwanda ng'akikutuuzaamu wabbubu ng'akikuteekamu bwepaba muwulidde obwo bwana mubuwa obutwa okwo si kwagala kwa Katonda Katonda bw'aba yagadde akuwa omwana okwo okwagala kw'abantu mugenda zaala ebintu bye akakana mukawa obutwa akakana mukatte kattire mu buliri ko kaveewo nkubuulidde mutandika okutta obwana bw'Abanyarwanda obwo bwa kologeti obwo simanyi sologeti simanyi salogeti nze njabbi babuulira akabokisi kange kajjuddemu abantu abannenya abasinga kati ku nsonga y'obwakabaka bwakyabazinga information gyembawa tikyalumbuye yajja n'abagamba ku nsonga za kabaka wa Buganda ng'ali ogwo akyogera bane kabaka mulwadde Katikkiro najja n'agamba bw'ati empologoma mweri eramula iye kabaka ye kitaffe kabaka mwali ku Namulondo tikyalumbuye n'aleeta obutambi nti wuuyo wuno ng'asala ensalo wuno agenda e Kenya wuno ali mu ddwaliro
Katikkiro y'omu najja nagamba Kabaka era alinga abantu abalala alwala yalwaddemu alajje naffe tukimanyi nti Kabaka asobola okulwala ng'omuntu mulala lwaki mumulinda okujja okutuuka ku ekyo Kabaka agenda okuvaayo nga tewali muntu yeegomba kulwala alajje nga alajje kyakoze Kabaka kati mmwe abaŋŋamba ave ku nsonga za Busoga Museveni free kyabazinga anti amazima gasigala wano ngenze kuwumbawumba wiiki ngende mu kigambo kya Katonda kwata kapositi ako akakiwedde okateeka awantu Yesu ye yakyogera osirike kateeke mu quotation sinywedde nze sitamiira ebisigadde bingi nnyo nja bibaleetera enkya ku Mande Mukama bw'anaaba yagadde kuba n'olwaliro ebintu bye tulina bingi nnyo kiwedde ngenda mubannyonnyola nga vidiyo eggwa kuba kakati mwagala kudduka ngenda bannyonnyola kiwedde eri nga vidiyo eggwa mutegedde olunaku lwali lwa Sande lwe twasoma ekigambo nga tusoma ku ndagaano twetaagisa okumenya endagaano ze baalagaana gye tutaali naye nga zaafekitinga ffe ab'omulembe guno endagaano zaabwe gye baazikolera tetwaliyo naye ate ne zimaliriza nga zikutte ffe ab'omulembe guno naye tukyalina chance emenyawo endagaano zino kubanga baazikola ku lwaffe nga tetuliyo tulina chance esobola okuzimenya ne tuzijja mu ddiiro ne twekolera ku nsonga zaffe twasoma ekitabo kya Joshua chapter 9 from verse 1 to 27 omuli Abagibeyoni abajja ne balimbalimba Joshua ne bakola naye endagaano Joshua agenda okumaliriza okukola nabo endagaano Bayibuli egamba nti mu nnaku 3 Joshua n'akizuula nti byonna bye baakoze bya bulimba naye ate ng'endagaano emaze okuluma era yabakolimira n'olwaleero ekikolimo kyabakwata kati wulira bino twali tubijja mu politics eyaliwo ku olwo nga tuzudde endagaano abakulu abaaliwo ab'ekiseera ekyo ku saidi yaffe abaatukiikirira aba Buganda n'Abanyarwanda ba Museveni nga balimbalimba bannadduli nga bakulembeddwa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ebiseera ebyo yali Ssaabalangira ne bakola endagaano mu nnaku 3 endagaano neebanga eyiise kuba Abanyarwanda byonna bye bakola byali bya bulimba kati twagala Yoswa waffe aveeyo ayogere ekigambo nyina ekintu kye ntera okwogerako nagamba buli muntu yenna yakola ennyo mu kuleeta Museveni nga Mukama akubiseeko akasubi ng'okyaliwo Mukama akuleeseewo olw'ensonga okole nnyo okusinga bwe wakola ng'omuleeta osituke okole ku kumuggyawo wulira olina okukola ennyo okulaba nga Museveni avaawo nga bwe mwatambula nju ku nju nga bwe mwakuŋŋaanyanga abantu ab'enjawulo abataka abagagga Abaganda structures zonna bamayumba 10 ab'emiruka ab'eggombolola ab'essaza bonna ne mubawa enjiri eyo kanve mu comments kati we bituuse enjiri ereeta Museveni nga bwe mwagitambuza n'olwaleero temusirika omanyi nti oba Mukama akuleseewo tutaase mu kiseera ekifaananako bwe kiti endagaano ze mwakola olw'okuba ne Museveni yazimenya nammwe mukkirizibwa era musobola okuzimenya ne tuddayo ku 0 mwakola endagaano ezaali ennene ezaalimu n'omusaayi omwali okutta omukago ne muwanyisa n'omusaayi
naye byonna bye mwayogererako ne bitatuukirira. So nga bali bwe baabimenya nammwe musobola obbimenya, musobola okubisazaamu ne bibeera mu kooti bakozesa ekigambo null and void, ne tumanya nti ezo endagaano ziggyiddwawo. Ne tugamba ffe ab'omulembe guno twayingira mu kusaba nga tusazaamu endagaano ezo, nga tugamba Mukama. Twagenda mu Exodus chapter 7 from verse 1 nga Mukama agamba Joshua, ng'agamba Moses nti nkufudde Katonda mu maaso ga Faraawo, ate ne Alooni mufudde nnabbi wo, mufudde nnabbi mu maaso ga Faraawo. Nga tugamba okusinga kye tusobola okukola okuggyayo kye twagala, tulina okusaba Mukama atuwa amaanyi n'amafuta okutusitula, okutuyimusa, okututeeka waggulu wabo betulwanyisa. Example twajja tuziwa ez'enjawulo okulaga Mukama bwazze asitula abantu ab'enjawulo bagulumiza embeera ne bafuuka bakatonda b'embeera eyo, era ne bamaliriza ng'embeera baziwangudde. Mukama bwe yafuula Musa Katonda mu maaso ga Faraawo, akatambi ne kakyuka enzingulula. Faraawo n'atandika okuvunnama, Faraawo n'atandika okwegayira, bannange Musa komawo tulabe, jangu tuteese, kubanga Musa yali amaze okufuuka Katonda nga bw'ateeka ekigambo kibeera. Omwaka guno gwonna tuzze tusiiba, buli kye tubadde tusiibira Mukama abadde atuddamu n'atulaga mu buliwo nga information ejja ekyuka. Mukama atubikulira ebyama eby'enjawulo. Twasaba John Bosco Kibalama bamukwata 2019 okutuusa jjo ly'abalamulo, tugamba Mukama zuukusa, Mukama zuukusa omusaayi gw'abaafa baleke boogere, Mukama leka boogere, Mukama leka ebyama biveeyo. Buli mwezi kye tubadde tugamba Mukama abadde akitukolera. Kaakati wulira guno omwezi tubadde mu kusiiba n'okusaba okubadde kwakwaggwa okw'ennaku 3. Kati ntwala omukisa guno bagamba nti kiwedde. Nga Mukama bw'abadde ajja atulaga byonna nga byeyubula buli mwezi, buli kye tubadde tugamba Mukama kibadde tukirabako. Twagamba Mukama tubikulire ebyama, amaanyi g'abasajja bano gali luddawa. Mukama n'atubikulira akabano. Omusaayi gw'abaafa ne gutandika okwogera. Olwaleero palamenti eri kubiko kujju, ate tebagenda kudda jo, twagala baafa. Kakati wulira kuno okusiiba n'okusaba kwe tubaddemu kiwedde. Eby'omwoyo bimanyibwa ba mwoyo. Mwenna abeewaddeyo mu kusiiba n'okusaba kwe tubaddemu ennaku zino zonna n'omwaka gwonna, Mukama bawa omukisa. Okufuba kwammwe si kwa bwereere, naye mumanye nti tuyingidde mu kiseera ekizibu. Mubeere b'amaanyi, si mu mwoyo mwokka ne mu mubiri. Tugenda bisoma.